Abatuuze b'ensago mu katundu akayitibwa Likodi bakeeredde mu kusoberwa oluvannyuma lw'okufuna amawulire nga bwe waliwo omuyizi owa siniya ey'okubiri akwatiddwa poliisi okuva e Nakawuka nga kiva ku nnyabwe Mayi Muna kwagala Nannyongo okwewola ssente okuva mu Manerenda ne zimulema okusasula olunadduka. Omuyizi akwatiddwa olw'ebbanja ly'abazadde be ye Moses Talemewa ow'emyaka 16 nga mu kiseera kino muto we ali maziga oluvannyuma lw'okuba nga mu nju nnyina mwe yabaleka babadde babeeramu babiri nga yanoonya ekyokulya. Yawola ssente nga yakasasulako kitundu ne bajja nga batutiisatiisa tuve mu nnyumba, puleesha ne zimukuba n'afa. Kigambibwa nti nnyina w'abaana bano ensimbi ezimufuukidde Kagumba Wegoge yazeewola okuva ewa Nakanyike Aisha era nga kigambibwa nti okukwatibwa kw'omwana ono baakoze nga kanyeebwa nnyina asobole okugirako. Ssente tubadde tusasula nga mama nga afuba nnyo okulaba nti asunda ssente ate nga alina n'otuliisa nga ssente ebicupa tebirimu nnyo ssente. Stanley Ssekirando ebyokwerinda mu katundu ka Likodi agamba nti ssente zeewolebwa kitaawe w'abaana bano nga zaali obukadde 3 nga yali waakuzizaayo emyezi 3 ate nga buli mwezi yalina okuteekangamu amagoba ga $500. Bayita Bernard n'abawola ssente ne basingayo wano ne bamusasulako ebbanga nayituuka okugwayo nga tebannaba kumalayo. Kaakati n'abayita Manerenda omulala abawole ssente. Taata yakkiriza era bw'atyo Manerenda gwe baleeta n'amuwola ssente ezamalayo Manerenda eyasooka nga mu kumuwola ssente zino yasengayo awaka wano kyokka ng'endagaano gye baamukozesa yali eraga nti atunze. Waliwo buli omwezi mulamba ne bajja ne babagamba nti ssente zikoze eki zibalemeredde tetutwala kyo ne bateeka ku pressure era kyekyaviirako ne muzeeyi oyo okufa. Abatuuze abakulembeddwamu Sylvia Sentamu bavumiridde ekya poliisi okukwata omwana ne muggalira olw'ebbanja ly'abazadde be. Mumundu mulimu ne bannabaala temusanze muntu mukulu n'omu naye gwe poliisi olw'okuba bakuwaddeyo akasente enguzi ziba ssente zibeere nga tezisobola kumultiplyinga kuba tesobola kubanja mufu ate n'obanjizaako n'omwana n'omuki n'omuzzukulu. Abatuuze balaajanidde minisita w'ensonga z'abaana okuyingira mu nsonga zino okulaba ng'omwana yakwatiddwa ayimbulwa. Yonna gyeri egyetaasa abaana bano naye tebalina mwasirizi. Naye alina omutima ogw'obuntu ogusobola okulumirirwa mulekwa ne Namwandu ng'embeera bwe mugimanyi. Bannange baveeyo batusaase tetuyinza na kulinda lwankya. Okusinziira ku batuuze omuyizi yakwatiddwa olw'ebbanja ly'abazadde be naye puleesa yamusukkako n'agenda mu kirombe okusima ku musenyu nga ssente ze yafunayo yagulamu akabizi okulaba nga akakuza kazaale obwana asobole okusasula Manerenda afune ku buweerero. Ngamba jangu olabe Nakaleese ne Brandi mwali omwo naye yakakabula abadde alwana anoonya wajja akasente n'obubuloka abukubye obutaka abukokoleza. Omwana abadde alunda embizzi ye n'abagamba ngenda tunda embizzi yange nfunayo n'akalimu wano mu kirombe noonye ssente zemukola ki zemwagala naye mwana kyo wasimiya tugosaba $500. Abadde afuba nnyo okulaba nti ale anoonya ekyokulya tusobole okulya era tubadde tusobola kutuyamba. Mike Nsereko ssente w'ekitundu kino ayogedde ku yadde mu kitundu kye kyokka n'alaajanira abazira kisa okuyamba ku baana abo. Mwandigenze mu maaso n'okunoonyereza omuntu ono naye temwandisobodde okutwala muntu ono mwana ono nga bw'afaanana. Beeyama okunziriza ssente zange okitegeera. Bwe beeyama bbanga lyayitako neŋŋumiikiriza tebampa. Lydia Nalweyiso yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.